Betty Kamya ebintu tebyamugendedde bulungi ba deputy be bonna yabasigaza naye indication zonna zibadde ziraga nti Betty Kamya alina obunafu bwe ng'omuntu abantu abadde atwala nawe wabba ebintu sasula ate namuleka mu ofiisi etaba aigiki abamabaati yanditulazeeko batute mu kooti n'abavunaana ne babasuula busuuzi naye nga ye abakoze eki bano abalyankuza ssente zonna babadde bamulemera awo oba abadde agabana nabo omulala ali mu ssanyu yeekomyewo mu Uganda ng'abadde alwanyisa Museveni emyaka gyonna ye Kano Samson Mande Kano Samson Mande abadde nga takkanya na mukulu oyo yalinnyako ekigere kye mu General Court Martial omulundi gumu bamusamira emisango nga gimutwala Kalabba yalwala n'abaira emyezi ng'esatu eruzira kati olunaku lumu omulamuzi n'agamba naye katugendeko prosecutor yagamba wa kkooti y'amagye ono alwala atawona tugende tumulaba osanga tuyinza mumufunira eddwaliro eddene n'awona mangu ne tumuvunaana looya n'abeera n'akiwulira bulungi n'adduka mu katoyireti keebwe n'abakubira mu mutegeke tujja bamusanga ali ku kanula empange n'amazzi kooti bwe yavaayo teyaddamu kulabika yalabiseeko ng'akomyewo mu Uganda yavaayo atya mu kooti adduke teyajja mu kooti anti twamusanga mu ddwaliro nga bataddewo kanula ez'ekimpaatiire omusawo chairman wa court martial n'alaba ne bano ne balaba ne balikodinga ne boogera ebbanga lye bamuwaddeyo atereere ne bamuta era yabulawo olwamuta we bati n'abula yava ku kitanda n'abula naye owa kiriniki teyagiggala kumala ebbanga we yava bo lwaki tebateekawo bukuumi ate ebyo tebiriiwo so abantu bwe batyo bwe bali ababibiina by'obufuzi bafunyeyo akasente kakati kino ekyaba genero kirabye otya kyo abakwatiddwa nga kigambibwa nti nno okunoonyereza kwa Kaweesi kwali kufa okwasooka kakati ne bakwata abantu abagambibwa okuba nti nno waliko okwekuusa ku kuttibwa kw'omugenzi Andrew Felix Kaweesi mu biseera by'akalulu abantu bonna abali mu gavumenti oba mu magye oba mu bitongole ebikesse oba mu bitongole ebya gavumenti weewale nnyo okukola ekintu kyonna ekikusaddaasa kuba Museveni mu kalulu asaddaaka ate mu kalulu abaako ne baawoliwaadinga walabye nkugambye omwana wa Kamulegeya mwannyina ali mu kkomera mwaka guno omwezi agenda kuweza omwaka tebamuwa beyiro yadde nga beyiro n'omulamuzi agaaniramu yadde kino Baguma yagumye kati wawudde statement gye yakoze Baguma ng'agumidde ku musango gwa munne agasijja kufuna bwenkanya nti gwe guma n'olaba bw'oba oyagala kunyiiza Museveni mu kaseera kano n'ofukamira ku maviivi akusonyiwa bw'otaweerwa akusaddaaka nga bwe yasaddaase ayi Kamya nga naye yabadde erigewo bw'otaweerwa akuwa ebyobugagga yadde wamulwana n'ojja kati nti nze kukolere Samson Kiseka omulagi Samson Mande yamukoze eki yamusonyiwa Samson Kiseka yamusaddaaka twali mu press conference n'agamba abo ababba ssente z'eruweero tebalowooza nti za luweero twayanga ekoma wano luweero twayanga onnene naye abo abazibbye tugenda kubatunza n'akajiiko kaabwe era Samson Kiseka ebintu baabimala wawuliranga ng'agamba omusajja n'obeereyo mb'oleese enkoko ngando gireetera Samson Kiseka alina fa basekereddemu yalinanga pologulamu ye naye ng'ajerega naye ng'ate ajerega mu butuufu akuyigiriza kukola naye temangalo baagimalawo n'akajiiko katono bakamale temangalo baabitwala byonna ebintu era ye musajja gwe yagoba nga tamuwadde na notice nti waye nkugobye yagenda okutwala ku kisaawa abamulinda nga tabalaba abula kulinnya buno buwa yesu oyo Museveni kati olaba nga atandikidde ku Betty Kamya suubirayo kalishafu konna mu kabineti tunagenda kusuula kalulu bwe kati ate okukola ku lishafu alina omuntu gw'alaba nti ajja kumukubira mwenda alina okuyingirako mu gavumenti naye ng'ate alina gw'alaba asimagidde bw'ayagala bajjewo ajjewo ekyo ajja kujja asonyiwe Kiseka teweewuunya olumu ng'asonyiye Jamiru mukulu n'amuyimbula kuba waliwo process etambula nga ne balooya be tebamanyi nga Jamiru akooye akaduukulu abafamire ye naddala omu ku baana bagamba taata ajja kufiira wano jjajja waffe yafa naawe ogenda kufa tebajja
kuteeka mu kooti teriyo ssuubi teeka Jamiru mukulu mu kooti kuba DPP Ruhindi yeesimbye Nakawa yagenda mu Tanzania nga ewa Magistrate Court n'alayira nti terugenda kuvunaana Jamiru mukulu byabufuzi musango nakukwata ku byabufuzi tulayira mu kitooke kya Gonja buli lwavaayo bw'ati nga mikwano gyange bannalukoola bamuwolereza nga nti ate kati ekirayiro kino kati basala wafiire eyo naye aga nti okufiira eyo kwakirikanzi genda abe ku musana wabweru ekyo ku Museveni kisoboka kiba kyamutuusa okwagala okusayininga endagaano ne Joseph Kony kati ali mu ICC ensi yonna gwenoonya ne balooya bamuwolereza nga kuliko n'abannayuganda owaffe bali mu buwumbi na buwumbi okola omusango gumu ogwa Kony n'ogaggawala abaasaba balinga 1,000 okuwolereza Kony mu ICC ne bafunako nga 8 ne Munnayuganda mwali kakati bw'aba asobola okutuula ne Kony n'agala tusayininge ekintu kyonna muno kisoboka so kakati bano be baakutte bakulirwa Jeno Birungi abe bakutte bwe baba bakwata kano keetaana nze nsooka okwogera ku radio Simba nga ndi viewinga amawulire naye nga tegannafuluma wantu ne Jeno Kalunga yali akolera CMI ne bamumuuza ne bamutwala ku embasi n'agaana bamukutte naye bamaze ne bamukwata ne banne abalala ne basiviliani 3 bali awo mbuya omukyala n'agamba kati agatannafuluma mu mawulire ogajjawa ne mugamba gwe olina amaaso abiri nze ninawo eri okusatu era ekigundi kyange kibuuliza bakiyita Third Eye Media Center nakiregisteringa nga kyekibadde kyapataninga ne Right Honourable Speaker nitukola programu y'okunoonyereza ku bintu bino mu Parliament ey'e10 era kyanyamba nnyo nenfunirako mulamuzi eyali anoonyeza ku ttaka Pulezidenti gwe yalonda Catherine Omugemeeri nga muwa bino naye nampa bino netutambuze omulimu era we yali amaliriza yamalira mukono RDC bamwine nga yamutambuza n'agendako yali patron ku university eyaawo n'angamba ngenda kumalira ebiseera n'ebino byonna nnina bikola netumala ssaawa 4 ez'ekiro nga mukola n'angamba nja kuwa interview enkya nemugamba nkwegayidde ne bompa eddakiika 10 sigendera awo nantwala mu Sheraton nampa ekyeggulu netukola interview mu COVID twalina owekitiibwa Ssebunya nga naye y'omu ku bammemba be yali asigaza n'agabanyamu patroze n'agamba gwe muwerekere oyo nze nzeeyo siraaje nsula wako nze nsula ggaba nange nsula okusoya kamala okutuusa n'ansuula ku poliisi kati poliisi baavaayo ne osi yali akyalowo baali balinda ki nga balaba patro nnya zikyama munda balowooza Kayihura yazze bagenda okulaba nga kisaati nze nvaamu siraaje gwe bajjamu ate omulamuzi teyavaamu yagamba wano oli seefu kunze ndi seefu ne baddayo ne bagamba bandeeseeko buleesi ani oyo kunze simanyi nange bansanze mukku naye wano ntuuse kakati eyo ripooti enyambye nnyo okumanya obubbi bw'ettaka kuba yayogera buli kimu lwakuba gavumenti yagikolerako ate namulabulanga ebimu nemugamba ekyo kigendeko mpola ojjukira ono omwami minisita yamugamba nti tojja kunsobola mpozi genda owabe wakatonda lukutana nemugamba ogenda emutunga naye tojja kugendayo nagasirajo kiki kyoliko nze sirina we situuka konze nze ntadde waaga tebamugaana eri asulamu awo simanyi na nyumba bamala mujjawo ne bategula ne batereza ebino gakati wayongereyo ya Pulezidenti Museveni ogenda mpola bw'obulinnya ku kagere olugenderawo kakati bano be bakutta kiki entabwe eva ku ki entabe mulimu ne terrorism mulimu n'okugamba okuteekawo bomu zino ezakuba abantu mu Kampala ezimu nga zabimpaatiira nga bagamba nti banoonya kufunirako ki sente ojjukira bomu ezakubwanga mu Kampala ku paaka awo enkadde wawa baleeta tumukunde nezisirika abamu bafunira awo ebintu ebiringa gundi olunaku lw'omunyonyi bakuba omukazi alina ebooda ate owa booda n'afa nga motoka eri awo nuuhu efaananga eyo nga tekubiddwako kintu kyo bamutta batya naye omukazi oyo ate nga ebyenda byonna byayiika
kakati chance nenkwata nentandika okunoonyereza ku birungi ne banne nenzuula nga birungi bw'anaaba akola statement alina banne bajja okuwaayo bagamba nti babikola te nabo bajaasi kitegeeza nti waliwo abagenda okukwatibwa kuba CDF General Muhoozi Kanyerugaba yateekawo ng'afunye ku information yateekawo akakiiko ako kabuulirize wakyali kamaliriza naye waliwo abalala okusinziira ku General yanaagamba naye byonna si kikulu General yaludde mu magye bamuteeka emakindi awo bamuteeka ku seminti ekyo General Birungi tekuli kasuuka tekuli kakwebikka asula ku seminti General Birungi asula ku seminti mukyala we ne bamugana omulaba yani mutwalidde akafaliso n'atuma omuntu amuyambeko wakiri bamufuneyo kayenki 2 naye nga n'omuntu asobola kukola ki yeewunziko okwo naye baŋŋambye nti bwe twakola pologulamu wano n'awalala bamuwaayo akabulangiti osobola okusanga nga yazza omusango naye tomuyisanga otyo oyinza okusanga talina mu Uganda wano omuntu bamala kukakasa nti yaziguzizza ate ne baba baguzizza tebamusuza bwe batyo bamuwa kuki kukalembereza nakola ki ebiseera ebyo nali nnima eyo omwami mukulu gye yampa ettaka nengula abasibe 2 nalaba omwaka bamukuba embooko naye ng'emyaka mizeeyi ddala neŋŋamba Katikkiro omusajja muleke wakiri mugamba agenda afumbe balala balime naye baalimirayo eka 3 mu ssaawa 3 Katonda wange ne bazimalawo Siraje Katikkiro nagati mpaayo ku kikolo kya Mungu konze buli omu atwala ekikolo asime kimu nanga kati tuwadde amafuta katukwongere ne basimira ebinnya bya kasooli kumpi ekezi ate essaawa ye yabasalako nga balina okugenda bayingire ng'obudde bukyali ate n'emmere tebagiridde era bagisitula ne bagitwala ne baliira eri mu kkomera eyo embeera abantu gye balimu naye ng'olaba n'owa prison owa Katikkiro musibe munne akuba musibe munne nga naye alaba naye nga tomanya muntu gw'okuba ayinza n'okufiira awo so embeera y'abasibe babayise bulungi bajeneebo bayinza okuba nga ye group egenda okusooka okugenda mu General Court Mercy empya bajenero bano era bagenda kuwera ennemba naye mu statement ya General mulimu bajeno 3 bayogerako ekitaabe kinabo bayinza okugattibwa kuki basi General baani abasatu abo bamanyi nja kumala kakasa nti General amaze okukola statement kuba wagikola General Birungi kubako babakunyiza statement yagimaze naye sinagifunako access kati bano be bakutte bo already yamaze obateekamu muki mu statement anti sinagisoma kati bano ate be bakutte naye ng'olulimi lwe lubawandula luboogerako nti bebamu kwabo kati ye General Birungi ate ye ng'agamba talina kye yakola General Birungi yabitegeera atya bino byonna akugambye tosobola kuba mu CMI eyali CMI noba nga tolina coordination jjukira sente ezo zijja ne ziyita n'omanya ne bwe zigabaniddwa oba bakuwaddeko bati wakuwadde naye bw'obeera mu kifo ekyo baali tebannamugoba mu sente ezo bomu wezaagira wezaakubira ateekwa okuba nga abamanyi oba nga abawaayiriza General Birungi ng'abawaayiriza buwaayiriza kimu ku byo nga waliwo engeri gye omuntu oba munyiga alina gwafiirako olowooza bamuyisizaamu kuwembuya yamuwaliriza okwogera oluserikale amawulire agavubayo bagaa tebannabamukubako okugyako ensula embi oba n'endi embi naye tannakubwa talina n'access ku mukyala we omulabako bw'ati kuba bamugongobaza dda nga mwe temunnalaba bulabi mulamu Makindi awo waliwo discipline waliwo n'okwagala okutwalayo nga nti gwe tukufunye ojja kukinyonyoka ne baga nti gwe tukulina saakugamba basibirawo Kapiteeni Kamonda awo nga basooka mumukuba mbooko 10 nga tuli Congo bamukubira Congo embooko 10 nga bagamba abbye ingini ya tata empya bamukuba embooko abakyazinyiga nambuulira nti yabba ingini eyo egundi nga naye mukulu ate naye ali Congo nga sirina we mbyogera nga nkyali mu Congo niyo lwaki yakkiriza ne bamukuba embooko 10 n'atayogera oli yagibba
abantu bangi babakuba kati twogedde ku wano tuli ku Kalungi bagamba nti lipooti ezasooka okukwatibwa abantu bebasooka okukwata baali basukka ne mu 1500 tekuli n'omu mutuufu bano be batuufu okutta Kaweesa kuba nakyo mwekiri noono omusiraamu eyali bba wa Mama Fiina Meja Kigundu kakati bwaba nga kino bakifunye kitutte emyaka emeka okuzuula ekituufu lwaki bali tebayogera ate ensi teyasirika waliwo omukazi yavaayo nga mukyala wa mu poliisi agamba nti muntu ezatta Kaweesa bazipangira mu ddiiro lyaffe bawange yaliko niyeewaayo n'ayogera kuba poliisi okuwaayo bba Katumba omumanyi Katumba yali akola ku BBS yamukyazaako omwami omukyalo oyo kati bawe yali ani bawa musirikale mu poliisi n'amukolako interview ujjukira nti Katumba bamutwalaganyako paka n'agupira Kenya naddako ne Rwanda yali emu ku keesi yakwogera kituufu kati omukyalo oyo omukyala gwe bayita Knight mu State House president wafuna information Canon Knight yamugamba bamuwe ku ssente bamuzimbire enju bamuteeka awantu kubaleetesa information ki entuufu kaka yamutwala Kyengera mu safe house ne bamutulugunya bw'avaayo n'annoonya n'amugwako muva ku BBS bwe nti nzija okufuna we mukwatira ku TV tugenda ku BBS munda nangamba banoonya nno beebo ba iso abo banoonya nsonga mu bantu ne mugamba kola bwoti nampa essimu ye n'abulawo nkubira wa CMI mu Meja yali kapitaani ebiseera ebyo nemugamba waliwo omuntu ab'ekitongole ekyekuumaddembe muyisa abanoonya omukyalo naye bayinza omutuusaako obulabe nkoze ntya nagamba mutereka awantu nja kumufuna agamba gwe kati ate nze bano baali tebasobola kungoberera kuba tebamanya nti ndi naye naye yabandaga ne musevinga ne mutwalayo omukyalo oyo bw'amala okutuukayo n'awa statement yali frustrated tibamuyamba n'agendako mu bayeekere Congo aba ADF n'abeerayo bamukola ki n'akomawo ate n'aleeta amawulire ye ali awo atembeera n'abega bali ate n'aleeta eno ewa President Museveni simanyi obulamu bwoba buli seefu akyaliwo akyaliwo oyo mukazi nga muzira just yali omuntu abeera frustrated yeewaddeyo abawulidde ekituufu kyayita ekituufu muganya kikola ki okiri kati obutuufu babufuna kati nti abatta si be bali naye bakwata abasiraamu bameka bangi ku nsonga eyo baali bangi nakati kukyaliko abasiraamu abatono abali abakyaliwo Kaweesa era bwe bamala okubakwata bakwatiramu ne Meja Musisi bakuvunaanako olula nti yali atya pulezidenti ne muwolereza nengenda mu court martial bamusiba ekigo kumala emyaka myezi 6 ne bamutwala first division court martial Embuya kati oyo Musisi naye abasirikale basatu ne bamulumiriza nti yalina emmundu ku Serena Yugoslavia ekika kya Yugoslavia nga limu live pistol amasasi 7 ng'agezaako okutta president ne bapresidenti banne be yali nabaawo kati omujulizi owokuna yali General Kayanja Katonda amusaasire yajja n'ayogera amazima nti muzisinze na mudiployinga ku Serena eggulo limu nga summit teriiwo enkeera summit lwagamba teyaliiwo era n'emmundu erimu amoyo amanyi weeri temugirina nga kizibi naye bali olw'okuba balina order basiba musisi emyaka 10 kati kino ekintu Museveni ani akizuukusiza ngenda mu maaso n'okuwandiika nti waliwo olutalo lwa Mayombo ne Tumukunde lwe lusibisa musisi President ndowooza yafuna information mu mawulire ago n'ajjayo musisi nga tabasagenda kumugjayo ng'ayita mu General Kyaligonza ambasada waffe Burundi natayo n'amugjayo musisi emyaka 10 yamalako omwaka ogwo gwokka n'avaayo n'akolera n'anoonyeza President Museveni akalulu baddamu musibako kubba pisito ne bamukubamu emisumaali nga bamugamba manyi okusoma Bible nti njirina ewange gy'olina si version mpya tulinayo new version bagisoma bati ne bamuteekako obuti ne bamukubamu emisumaali nga Yesu
musaayi ne gutiiriika ne bavuga kati soma Bible. Kakati ebyo mbiwulidde. Ani azookusizza fayiro zino? Jeno Kayine Rugaba yafuna information gwe yagifunako Muhoozi n'agamba boodi enoonyereze ku Kalungi n'abalala n'ezuula Kalungi n'abalala. Kalungi ne birungi ye birungi waliwo Kalungi ne birungi oba Kalungi yogo ndowooza ye birungi ye gino birungi yekka ali omu ne bamukola ki ne babakwata gino birungi ne bamuzoowa nga naye alina olukwe kukutta Kaweesi. Ebyo bibasanzeeyo muki mu kooti kuba omukyala wa Kaweesi wiiki eno yawadde obujulizi n'akaabira ne mu kooti ng'atandika nga yeyanjula nga nnamwandu wa Kaweesi n'anyumya engeri gye yali yeebase omusirikale n'amuzuukusa ne bamutwala bbaawe bamutidde nga talina mmotoka neiba yagimuwa naye talaba ku mulambo paka lwe baagutwala mu mokyale ne bamutwala oluvannyuma lw'ennaku nga 3 alyoka akakasa nti baddala yakola ki yafa. Traumatizing eyo gye yayitamu si nnungi kuyita mu muntu waka naye justice eruddewo okutuuka kati omukyala waba wabujulizi oluvannyuma lw'emyaka emeka omusajja bukyafa 2013. Kakati omusango guno gulina we gwekuusiza ku General Kayihura. Nateeka speed governor kwogera ku Kayihura afunye ebizibu bingi mu Uganda. Kayihura afunye ebizibu bingi. Saagala kumwongerako bizibu. Omusango guno omuntu gwagamba gwe yasangamu mwali gwaloopa yani Nixon agasirwe nze namutegeerako dda. Kibuuka kati Meja ng'ali mu CMI ate looya yakola okunoonyereza kwe n'azuula nti waliwo emmundu ezitikkulirwawo ku Arua Park ezigenda eyo enaggulu zikola ebikokweta okubba golodi na biki nga waali wasula amama mbabaze akati bw'abibuulira President Museveni ng'ali ne muto we Jenosale ne bamuwa olukusa agenda anoonyereze ku bintu ebyo. Ani oyo Kibuuka Trevor najja n'abuuliriza nga babuulirizaako nabo bamutegedde nti ali mutunoonyerezaako ne bamunoonya ne bamugwako emabega w'embasi nga balina ab'emmundu baagala mukwata ne basanga alina emmundu ezisinga ku zaabwe ng'ate ali omu oba ng'alina n'abalina ali omu ng'alina abalala ng'aliko n'abalala abamukuuma ne bamuwooyawooya ne bamugamba boonoonya betuze okubuulira nti tubafunye bali ku CPS. Nixon we bagamba ne bamuyita ku CPS ne bamugulako emisango emirala gy'ekitujutuju bwe gityo Kibuuka ne tulwana nnyo nga tumanyizira okufuna information tumutaasa n'akola ki n'afuluma ne bamutwalako emirala ng'ali eyo Jinja asoma koosi ne bamugya mu koosi ne bamugamba nti yabba North Korea ssente n'azikola ki kati afuna essimu ankubira ngamba nyamba gundi ankutte Jeno saagala mwogera wano. Lwaki tomwogera naawe? Jeno ne mugamba omusajja omukwatidde kinagamba si yenze. Sirajja ojja kuba otukoze bubi. Si yenze. Abantu bakusuubira okuba nti nno oli musajja ajjayo ensonga n'ogirambula. Era bansuubiramu akasengejja. Jeno kyoyo. Tuli Jeno nange we namugamba nti gwe Jeno gundi nagamba si yenze sebe. Manyi tekinologi etalimba. Nenkwata akasimu kange. Nentekamu enamba yegaana tabirimu kale naye yafuna ebizibu bye birala by'amasasi ne muwala we n'alugenda tugende mu maaso naye ndaba erinnya nga lyo limugambo nnimbye naye kwejje nogundi yenze ne genda obuuza aboogezi b'amagye nze sibirimu nenwanirira omusajja ne musajja n'akola ki naye Mukama amuwejje n'oyo ekiwumulo eky'emirembe omusajja nalo n'aluwona egy'emisango kumpi 3 afuna ogwokuna batta abantu mu apa kiri mu Adjumani. Yes. Abaki balirwana balumba Abamadi. Waliwo abalirwana baabwe eggwanga ndyerabidde babalumba Abamadi ne bababaka ente ne babatako ebintu ne bawokya obuyumba bwabwe obusinga bwa ssubi. Niyo obumu obusanga buliko ne sola nga babbeeyi ne bookya ebyagi
kati ono jene we yagendayo yasooka n'ayita abakulembeze bonna n'abeerosi n'ababuulira nzize kumalawo bituufu naye nga tulina kikolera wamu n'abagamba eddwaliro ly'amagye liri awo buli alwadde agye muwa akapapula bamujjanjabe ne bamwagala nnyo ne bamuwa n'ente n'enkoko n'embuzi kakati ng'alwana nnyo okubataasa naye yalina bye yayingirira ng'agaana eriyo ttimba embaawo emiti egisinga okuba egy'ebbeeyi ekibira ng'abagaana okukola ki ate nga bano kibalyamu Brigadier Kabango yali mukama we n'abalala namugamba omusajja ava atyo omuganda kujja okutuyingirira manyi kati ebifo ebyo byalimu bakiga Kabango si muganda ne bamuteekako ekisango nti yali yakwata omukazi n'akuba n'abakazi n'abamenyaamenya nsoje okubayamba ng'ayamba kubajja okwokya ki ne bamusiba nenkola ripooti yange nenjiwako DPP ono yakavuwaako ne bamuggyako omusango ne bamuzzaako emirala ne bamuteeka tebamuteeka kuno baali bamutadde mu magistrates court ne bamutwala mu unity disciplinary committee bamukangavule ne ŋŋenda eyo nensanga paramount chief waabwe yalinga omukulu w'ekika kyabwe abamadi ne muyitiramu nanyambako okunfacilitatinga okufuna local leaders ab'omwajjumanyi nenta abantu nkaaga mu Kampala bebe bwatika ku motoka n'oleeta mu bufunze owa poliisi yakola ku nsonga z'abantu n'aba bulijjo yannyamba ba DPC abasinga ne babagoba waliwo yalemerayo osi ndoza alina kintu kitoogo kyakola tebamukyusiza abala bonna babakyusa neŋŋenda embuya gundi CDF yaliwo teyaliwo ne deputy teyaliwo ne bankwasa omulala bwe mmala obayitiramu byembuleetedde awo naga gwokolanga nze ndi w'amawulire sooka ofulume webale nnyo ekisa kyo naye bino byaffe bya security ne mbaga nze mbaliise temutegedde ne muli baddembe okukola ki okungoba ne bangoba ne ŋŋenda awo mu nnyumba ya jeno olala mu ofiisi ne muyitiramu naga batakuyambe nze nja kukuyamba era bannyamba ne ŋŋenda ku palamenti ne MP waabwe bamuyita mawuya n'atwekwekako nendaba tayibwa nange asinza kusisinkana abantu nga erya MP takoze taliyo oli wa poliisi akola ku nsonga z'abantu n'aba bulijjo n'amukubira namugamba mayambe tuba tuyingira bwetu tuba ku National Theatre naye n'abasanga nemugamba abantu obaabo kola ku kyokubazzaayo nze mbakukwasizza balonzi bo bagenda kulaba sipiika batutte ku palamenti batutte ku magye batutte ku poliisi agamba lwaki tebandaba naye yamala n'abatwala naye tewaaliwo kyavaayo paka we nawandiika lipooti nenjiwa pulezidenti nga njiyisa Mabalanda n'alonda bati katuleebe ne abalamuzi balala basatu bagende bagonjoola ensonga wa apa ng'abakyoli balumba bano bati akakiiko kaabwe tibakawase nakati bakyafa okuva ono yavaayo naye bakyamutadde ne ku katebe olwaleero kakati omusango guno omanyi ndi interested nnyo mu musango gwa Kaweesi abantu abakwatibwa nga si batuufu ne bateebwa ne baweebwa court bail gavumenti ebatunuulira etya mu kiseera kino ng'olukwe lwonna lwali mu basirikale of course gwe wetunuulira nga bakuvunaanira bwereere be balina okwekolamu omulimu bawaabike gavumenti okubavunaanira obwereere naye gavumenti yo buli lwefuna amawulire amapya ekyusa DPP akyusa state gundi ye akyusa empaaba ye kati ku charge sheet empya nga n'omukyala amaze okuwa namwana amaze okuwa obujulizi bajja kuteekako nabano babagatte ku bano Kabeka Singh babajje ne mu kooti zino babatwalewa mu court martial bwe banaaba president annaba kuba ready gundi eno kutuuka bajja bateeka mu kooti eza bulijjo teriyo bayeekera baliyo bayeekera gavumenti Besigye gyali bamujja bujjeeri ne kugambye ne gundi gyali ono ani omusiraamu waffe olutale Jamiru Mukulu Jamiru Mukulu
nebimugambibwako yandibadde yadde abadde qualifying qualifying okubeera mu court martial okusinga bano abaana ba Nuupu abambala ebifaanagana abeeyisa nga abajaasi nga si bajaasi. kituufu Waliwo omuntu gw'otunuulira n'omugamba kamusaasira osanga omwana avuga akamotoka ke nga gandina emmotoka naye nga givuza mu ate yatatambuza bigere kati bw'omukuba nti olina emmotoka efaanana yange oba toli fair. Mukulu kirumira omugenzi ono Muhammad olowooza ebintu bino bye yayogera byali bituufu bye yayogeranga ku Nixon Agasirwe Katende n'abalala abalinga abo? Obutuufu bwabyo birabira ku bibala kati ebivaayo ku Nixon n'oyo amulumiriza nti omusajja oyo kirumira yali tasomye nnyo naye yalina amagezi agategeera era yali atuuse ekiseera nga ayagala kuvaamu agende mu byobufuzi nti yakulirako nnyo mu ghetto n'amanya embeera z'abageto n'amanya bwe bakola era poliisi ng'akyali mu poliisi station za wano yaliko ekatwawo ng'akwata abasirikale n'abasimbya parade nga tebamanyi gye balaga n'akwata abasirikale aga n'akwata n'effirimbi ze 10 n'azibawa naye n'asigazeemu n'abagamba amasimu gonna mugaleke wali yabatwalako ku mini price n'alinnya waggulu ku kizimbe nga bo beetoolodde wano awali police post ne mu kikuubo ku kikuubo awo n'akwata ekizindaalo kya mukalakasa we sergeant kamata wuyo kwata ono ayambadde bwati kwata ono bagenda okutuukayo nga bonna abamanyi n'abateeka awo ku poliisi naye nga ababbi bonna nga abalina tababuulidde omanyi bwe babuulira kati bagenda ne babalabula olala yagenda mu bageto n'alya nabo emmere bapulaninga naye awulira n'akomawo n'abayoola kati oluusi yalinnyanga ku bigere bya banne ng'abalabisa akola batateekwa kola ki kola ate yasegirinya ng'abalaga nti kino kiteekwa kuba bwe kiti kino kiteekwa kuba bwe kiti paka lwe bamusiba ne bamuteekako n'ogw'okubba capati kirumira ng'omusuubira okubba capati n'ebyo byebisangusanga ebyekyusiru kati ng'ebulayo ennaku ntono bamutte twasinkana kirumira awo ku Uganda Muslim Supreme Council nga wujja eronda abakulembeze b'amawulire naye nga nze sibyetabyemu nali zayininga dda ku Kateregga nga ndaba State House eyingidde mu ki wujja gye nalimu enkadde ya Tamale Tamale mirungi Nsaaju yatugezaako tuyingiza mu gavumenti ne tugaana tubagamba ya Tamale zinali publicity secretary ku Tamale mirungi ebisanja ate byayita nawo ne tuyitamu twalondera mu Gaba Beach nze nabafuna n'ekifo ewa limited oli musajja wadda toli wa nnaku zino n'avaako ne balonda Kateregga n'embeera ku kifo kyekimu Kateregga ngenda okulaba nga nabo gavumenti ebamira wafune kanaabi ne Tamale mintwalwawo twagaanako okugenda mu Nijo ne gavumenti tugaa ekyaffe kyetongodde ne batandika otuwalana ne batuwalana naye nga tusobola okuyimirirawo ku busente obutono bukola ki era nze naleeta abachina abatwala bamemba ba Uju 5 okwali Kakande owa WBS Kanaabi nani ne batwala China okusoma ngenda ku China embassy nsangayo omugenyi omuchina ngamba nyagala tubatwaleko bannamawulire China n'abachina bajeno kati bwejja ne mwengamba nkola ku monitor nansanga ku monitor ne mukwasa Linda Nabusayi ati press secretary wa Museveni waya umula ne mugamba bano bagala kututwala nga tabifwako omukyala n'ambuuza tetusobola kukola nga twali kunzi kankutwale wakana muja ne mutwale wakanaabi ne Tamale ne mbamwanjulira ne bakola ku arrangement etutwala ne mugende China nga ndi omu kubateeka okugenda tibandeka ate bakulikira kisirani wa gwe golese ekintu kino naye batuwadde abantu 5 kasitengeti banadda kitandika butandisi gwalese ekintu pioneer wakyo ne batwala nabali ne bajja mukulu Tamale yagenda naye tebamuleka Tamale ebiseera bye yalinga mukulembeze naye nga abeera mu kabisike arrangement yagimanya eyali kintu ekyo yali alunda Kanaabi yali secretary waffe ne Tamale ne bamuleka so ujja twagezaako gikuuma nga n'entengerevu kati obagiwamba Kateregga ne designinga ateekawo okulonda
bagamba nja kujja okwesimbawo. Tuli wali ku awali office ya gundi ya Utoda wano ku Kamisi Road wali Kamisi Road okuli awali radio ya metro we twali tulondera nga tujja kulonda enkya ssaawa 8 tandise okuyega njagala wa president ne Kateregga Bwagala ne bakyusa balonda 3 ez'okumakya bankubira kuvaga bagati tandise banominating nga president gwe oliwa nogamba ganje 8 ngenda okutuuka nga n'ekifo kiweddewo no vice president buweddewo nebagamba oyagala kifo kikonze saagala awo ebyayuja nebikola ki nebiggwa nebintama saabiddamu bawagira buwagizi nga balina kyebakola ne bagamba bakola banoonyezaayo abavugirira ekyo nkikola naye nga saagala bukulembeze bwabwe. Kakati tubadde tukyali ku kya Kirumira abantu abo be yayogera ddala baali bamunoonya mutta Nigisoni agasirwe kubanga bwe bamu kubagambibwa okuba nti benyigira mu kitta bantu kino kitta ofiisa bamutta nga gavumenti emulagajjalidde kwayogeranga abamuli obubi kubanga yaboogeranga amannya era bamuvunaanira eri nga bamawulire bagaana n'alwana nnyo okulanga abamawulire babitegeera era n'atuuka n'ekiseera n'abagamba bannaye bagenda kunzita naye wano mu Muyembe mu Ffene bwe banziikanga mpowe awo wenjagala kaakati do bamutta baali ne Siraaje Bakaleke nga balina omukolo gwali gwa mbaga ogw'okwanjula gwe baaliko Entebbe balina okulaga Bakaleke n'afuna abamuyita n'atagenda n'asinkana Mejja omu Mujaasi yalina ofiisi awo nga ku Parliamentary Avenue ekiro n'awulira nga bakoze eki basse munne era olwokutaano olwaddako yagenda mu muzikiti n'agamba bannange nze gubaddako Siraaje mujjukira no Cold Kampala oli bamuse naye nze gubaddako kati mba ku mikolo eyo nga kansala mu kitundu twalina omukolo obagwa Kasozi ng'alina obutebe bwampadde okugaba awantu nze mugenyi omukolo ne Saala Kanyike omusajja najja Mejja nga mumanyi weeyo Kibuku n'aŋŋamba waliwo omukwano gwakwagala konze nkyali ku mukolo nti atuli wali mu mmotoka yange jangu tugende ngenda okutuukawo nga ye Bakaleke naye nawandika ku story nti yalina ettaka lyenyigiramu mukubba ya mukyala aŋŋamba nja kusiba n'ebisumuzo mbikole ki mbisuule kati laba bwe musanga nga atagamba nze muyambe kyenva mugamba mukama wange ono omwami yansuubiza okunsiba sina bwe muyamba nanga ndi no musiraamu no linnya mulifaanaganya ne mugamba kati nze owa peeni n'owa pisita ani ayamba munne nti peeni esinga ekitala muwoogi ne mugamba sibitegedde naye tufune bwe tutuula mu mbuulire ne bantwala awantu ne twogera njagala ng'agamba nze bagenda okubba abakoleya obuwumbi bubagamba Jeno Kaihura yali antadde kigo naye olwokuba yali ankuza buli kiseera bandika enswalo waba biki ne mugamba naye kati gwe nsuubira kukuyamba ntya ddaala lyoliko nange obwa Siraaje wa nti gezaako kyosobola konze mpa ebipapula n'abimpa yabirina kyenva ekiro ekyo mpandiikira Muzeeyi Sabbiiti Deputy IGP Kaigundi baamusse Kirumira naye noono bajja mutta nsisinkanye olwaleero naye wakiri mukwate omuvunaane nga mumulina baleme kola ki kumutta temujja kuvunaana mulambo Muzeeyi n'aŋŋamba ebiseera bwe yafuna n'accident Katonda amusaase n'aŋŋamba nti omuntu gw'owolereza mubbi konze nange obubbi bwe nabuwulirako era nabusobola buwandiikako naye mu kino taliimu na information ntakola ki taliimu Muzeeyi n'aŋŋamba mundeetere enkya konze wa nti naggulu naye tojja nga sikuyise beera mu City Center ningenda ku Parliamentary Avenue wajja eno nitubeeraawo ate abo abakulu tebakuba musimu nendaba message tikuwadde dakiika 15 ng'otuuse okuva okutuuka wali pozi ng'ovuga za mpaka teziwera Mejja bwagikumamu omuntu wakubulogo bypass emmotoka n'esika neŋŋamba Bakaleke nti gwe yabba obuwumbi tolina na mafuta agamba gojja okuba omujulizi wange kati nandibuliddwa ati amafuta nga ndi mukufoga oli mukusaaga nga tugisindika paka ku petrol station eddako awo waliwo supermarket awo nene netuvaayo netugenda twasanga Muzeeyi patro evaayo
fuluma ekirungi n'atulaba n'ayimiriza emmotoka n'avaamu naga mutuuse leeti mujja kunnindako nemugaa nti emmotoka etuweddeko amafuta oyo amubbi we gagoddeko netugenda ne bamubriefinga tumuwa documents n'ayita aba amuri bamuwe mundu 10 tano wakatano atambule nazo n'atulekawo ono n'atutwala n'ayita ate azirinako obuvunaanyizibwa naga nti tusobola bbawa mundu 10 bakati abiriga baye mpupa basaba mundu buli omu asaba mundu tulina ntono tujja kubayita tulabe ze tunaaba tusazeewo kukola kibbawa netuddayo wayise wiiki emu ey'okubiri nenzirayo ne mbakuba kusimba nembaga nti abasajja bajja mutta muzeeyi yamusuubiza emmotoka kati muzeeyi nampeeza message nti ebintu bitwamera mu ofiisi obitadde ku mpewo nemugaasi waabira ggwe abira bali abamumye emmundu ne bagenda bamuwa emmundu 5 biri waka ne bamugaa nti ojja kusangayo genda ne pickup yojja okukozesanga olwo emmundu bagimugyeko kuba lwagenda nayo bagimugyeko tebadda mugimu basulayo ne basiibayo ne basulawo enkeera ne baddukayo enjala nga talina kyabawa poliisi tebawa bakaleke tabawa ne pickup oluvannyuma ne bagisena ne mukwekako ewamufuti mu bajje ne mukwekako ewa Right Honorable Kadaga ne mukwekako egayaza waayo sagala mwogera kumuleeta bizibu bwe yateyayo ne muganga kakati mpanise obuyambi bwange waliwo obutuuka ne nkugamba bukomye kati mutwalewa ne muganga naye bw'oba osobola sirinda heedi yo gijje wano kakudduka n'agenda South Africa n'agenda n'angamba atuuse nekuba amawulire nti yadduse naye teyadduse musango yadduse butamukwata bwe mulimuwa security enywevu ng'akomawo era yakomawo mwali muno mu ggwanga yakomawo tewamuwulirako nti akomyewo nagendayo wali basibira ba officers ensambya nga bamugyewo ne munoonya nali ku mukutu gwo ne mbagamba musajja namutaasa yadde okukomawo teyangambako nti thank you oluvannyuma katambi kamutuukako nangamba thank you kakati naye ndi ku katebe bano abatta abakulu abo bakawesi bakirumira baani kigendererwa ki Nixon Nakasiro kye baalina ekisookera kubanga baatugamba nti aba ADF be baamusse omusango ogwo ne muno mu statement empya ey'abano ba General Birungi mulimu connection yaabwe ne ADF mwalimu ebyobusuubuzi mwalimu ebyakubanga Kaweesa yali so franka ku bintu ebimu ng'ayimirirawo n'agamba kino kikyamu wakavalinganga naye abamawulire ne bakuba owamawulire n'akwata owa poliisi amataaya negambye omukulu oba okukubira tiyagaasi watateekwa kukola ki kukubira nze newabina yankubako nga tukavalinga Besigye eriiso lyange ne liziba lino eriiso niwabwine yalikuba bwe liziba yasooka okulikuba bala ne bankubira munda oluyi kati ne batuuka munda kati kambuuze basooka ne balikuba tiyagaasi ate ani yakuba oluyi n'amaziina basibe banno newabine yakati yakubira poliisi naye kati mukulu yakuba oluyi kakati olwalittira ddala Besigye ava mu kooti Buganda Road bamugamba okugenda eno nga ku CPS kyokka ye wanuwe abagamba no wanuwe nzira eno nti ne bakayana ojja kudda eno obatuuka wano ku CPS driver ayimirira bawanyisiganya ebigambo niwabini nze mpandiika buli kibawanyisiganya kyowandiika fitina gye mpandiikira bavumagana bye binnumira buli omu bw'avuma kino n'okiwandiika ankuba oluyigwani basajja be bansitula jeeke bankuba wali nalina obusimu 3 ne bugwawo ne busansagala ng'omukyayina waabira kati bakutte busi kati Kaweesa avua gy'ava ansanga bandiko n'ababoggoyo n'agamba temukuba kati aba akyanyamba okuyondawo obusimu ate bweru ne butabuka n'afuluma ebweru kati bano baalaba bafulumye ne banyongera ne bagana tewali kamera mukube bamaliza abantu tekukomera naye nga komera wansi lijjudde ku CPS ndi ku madaala wansi eri munda situuseeyo tolina wootuula watuula eno waggulu ku madaala oluvannyuma nga wayiseewo eddakiika nga 3 Kaweesa muwulira agamba wamawulire abadde wanaaliwa nti ali eyo mu kaduukulu n'atuma ne bankima nanga Siraaji genda wejjanjabe okomewo ne mugaa siva wano
malakola statement ankubye mumanyi n'abalala sibamanyi ajja nagamba embeera gye tulimu eno nkwegayidde sooka ova wano nenvaawo Robert ono wa mawulire akulira Human Rights biki seba owefumbe yani ono gundi Sewanyana Robert yani akulira Human Rights Watch kitongole ky'abamu kikuuma eddembe ly'amawulire Sempala yampa ssente ezagendawa obuzaavu ananyongerako eriiso ne ligaanira ddala nditwala mulago ku lifaalo mu section y'amaaso ne baleeta ekyuma ne bagamba nti eriiso eryo erifudde lya kkono n'ekyuma kyaffe ekya kkono kifu weyongereyo Namirembe nengende Namirembe Dr. Kiwanuka oyo chairman wa DP wenda mukubira nti simu ndi wana eriiso lyange ligala kati tosimba layini tuukaawo onkooneko kati waliwo abamaaso nga kinaana awo abalinda layini siraje kwakuyita twabadde wano atunumba mukozeeko wano ne bantwala ekyuma ne banga nti eriiso eryo walirwisizaayo olina kulitwala Nairobi anyamba okugenda Nairobi yali Jeno Tumukunde yampa ssente nga alina ofiisi awo ku Sheraton we yali agulira ettaka ne Jeno Sejjusa ng'ali weeru eno Sejjusa yandagiire omusawo e Nairobi Kampala International Hospital gwe naalaba Sejjusa n'ansondera ne Tumukunde n'ansondera ne nninnya ne ŋŋende Nairobi bwe ntuuka bangamba tojja mulaba nkyayanyuse dokita gwe baŋŋamba okutuuka enkeera omusajja ng'eriiso terikyalaba dokita ankoonako gwe Siraaje Lugamba ng'ayogera Luganda kunze yenze nze dokita gw'olinze gwalinze okuva eggulu jangu tugende ne mugamba kati ki ekibajja mu Uganda okujja ate muntukolereko eno ku muliraano naga nti musasula simusasula nenkomawo ne balikolako sadda mukusula mu hoteeri yantwala mu boys quarter ye guest house n'ensula omwo waliwo ennyumba ye nenga yabagenyi nandabire wiki namba nenkomawo nga babajjanjaba eriiso nga naye biiru abagisasudde Tumukunde Sejjusa abasajja abo basajja bo nnyo nkomawo nakati likyaliko ekifu ndiraba kati naye lirabamu bwe nkomawo kati chairman president w'abalooya Isaac Semakadde nangamba tubawaabire ng'olwo embassy ya America manyi nasomerayo bamanyi bagambye abana aba disciplinary committee bakole ku musango ogwo Semakadde nanyamba nafuna ebifaananyi byange tutwalayo keesi ne bagijjayo oluvannyuma ebifaananyi ebisembayo yalwawo biteekayo ne bagugoba nti twatwala obujulizi leeti Wabwine n'akozesa chance eyo n'awaaba omusango nga tebansaavinze basaavinga Semakadde n'ataŋŋamba ndowooza ne basayira omusango ne baŋŋamba ndiirire ne Wabwine ate baziŋŋamba bansaavinga ekipapula eyo kw'obuzaabu ne baŋŋamba ndaga ensonga lwaki sikola ki sisasula ne Wabwine kwonoona erinnya lye ne mbagamba mugamba n'eryokubiri alikime nsobola omusasula sira yadde ekikumi naye n'eryokubiri eriiso kati ne banjigganya nnyo Kaweesa yakoona ku Wabwine nti omusajja oyo muveeru kekalembereza kewafuna naye Wabwine akyali mulamu Kaweesa afanga wanaafuna bino oba nanuna atunda eriiso kati si awo era kati kutunda liiso kati anaatunda ki kyonoomuwa ddala Siraaje so si liiso lyokka naye lino lyo lirabalamu lino lirabira ddala ŋŋamba ate lino eddala lino liriko ekifu naye era nga liraba naye lyali terirabira ddala luli sajja nga yakuba nnyo oluyi kaakati simanyi baluyita jambiya yakuba jambiya kumbi so Besigye gwe nafiirira yadde yamanya nti yaŋŋambako sole oba kiki naye bankuba alaba kuba yali mu open roof naye baamukuba eriiso maaso tebagatwala Kenya ne bagajjamu ne bagalongoosa yeyo struggle y'abamawulire tugigwamu nga tetugigenderedde naye kakati nina ekibuuzo kyenadde nkubuuza tewakize mulungi nti bano bayindigisoni agasirwe okutta bakaweesi bwe kiba nga ddala kituufu baamutta kiki ekyamubassa ogambye nti nno Kaweesi yali ayogera mazima eyo ensonga yokka essa Kaweesi sipiidi yali akula ku sipiidi nga kirowoozebwa nti ayinza n'okutwala ekifo ekisingaawo kyekimu ne bakaleke
Kayihura yali amukuza speed nga mugonvu gyali bali balowooza ajja kutwala ekifo ebimu ku bifo byawo abalina muteekako kisango kuba bw'akomawo DPP agamba abantu abali ku foiro banoonyereza abakoleya gye baalaga abaggyeko statement nga bakolagana ne Interpol naye abakoleya baamala wano emyezi egi ne boogerako ne Salimu Sale ku bizibu kye bafunye lwaki poliisi yabagirako awo statement bagibaggyeko kati nga wayiseewo ki era nabagamba nti ogwo omusango mufu mwayagala kutulugunya Kaweesi era tebagumuvunaana kuba abakoleya tebalabika bakaleke abakoleya tebabafunanga era tekweyongera ekitegeeza nti omusango gwa Kaweesi kuno n'okuttibwa kwe byapangibwa mu poliisi mwennyini n'amagye kubanga kati ndaba bakwata ba genero lwaki tebakwata basirikale ba poliisi ne ba genero baalimu kisoboka ate abasirikale ba poliisi ogamba Nixon yali mujaasi Nixon yali wa poliisi Kayihura atubuulira engeri gye yamusangamu ne gye yamuleka ne yali mukomendinga Magala yamuli komendi nga bagamba nti oyo temumusibaako sinze namukola ki kuba okusooka bagamba nti yamuleeta Magala n'amuli komendinga ko Kayihura nti mumutwale Kabali atendekebwe eddala so sikumala gamuleeta bwe muti so ebintu bya so ekitegeeza nti nno Kayihura akyayinza okusimattuka enjegeene egenda mu maaso newankubadde nga badde bamwogerera bingi nnyo ku nsonga eyo so ffa tebannaba bujulizi buli direct obumuluma bumwogerako tebuliiwo naye nga Minaano ono ate lwaki yavangayo n'atandika okuleekaana Kayihura Minaana baamugula buguzi no omuntu nga bamukutta asooka n'afuna ekitengo n'alaajana gweokyalaba nga akyalina ekitengo yaguba ono Nixon era bamuleeta Nixon yasookako abanjala musooke mumpe ekyokulya mulamuzi namugamba mumuwe ekyanguwa asooka atereere bamuleeta Rolex kati bateredde bajja kwegatta ku ttiimu ya Birungi bapange keesi etambule bupya ne amendment ekolebwe bagende mu court martial bayinza obutagendayo court martial tennatandika bayinza obutabasiba ebbanga eyo lyonna kuba oyo jeno munene okumusiba ebbanga eyo lyonna bayinza obatandikiza eno naye pulezidenti waba bamusiba naye obuzibu bwava ku banoonyereza ate kyayambako nti abantu be baali solid wabalaba nga ku kooti nga bajja omuntu waffe balina obumu era akalulu kaatuuka ne bagamba bw'otamutane teri kaki ate Museveni ku kalulu tomule tolaba nga kati yeekalakaasa yabasomesa tujja bagoba ne bakakkana ne batuula ajja kubawa ssente eziyinza obutatuuka ku z'abasayansi naye ajja kubawa